Bakadaama TV twogedde nnyo ku bintu bya office engeri gye zireetamu abaana, engeri gye ziyamba abaana n'okukubiriza abaana okubagamba nti buli muba muba e Uganda mubeere nga mugira mu office n'otajja n'otakukusibwa. Office tezaalibadde mbi, wabula waliwo ekintu kye twagala tubeere nga Bakadaama ono alina ekintu ky'ayagala okwogerako nga point ye egamba nti kirungi nnyo office muleeta abaana naye ate mmwe nsibuko y'abaana bano okubonaabona. Lwa nsonga buli bwe mubeera muwaayo abaana bano mu bawalabu mulina ebigambo bye muwereekerezaako ebiteetaagisa. Ng'abantu abo tebali bulungi, tumuggye mu kyalo, talina ky'amanyi, okugamba ssente zonna z'omuwa ajja kuzitwala, banaku, tebanaaba wuuyo mujja biwulira ng'abyogera. So buli bwe mubeera nga muwereekereza ebigambo bino, already omuwala bw'aba ajaajinze omuntu gw'atwala nga tannaba namutuusa waka, n'amujaajinga n'amanya omuntu gwe ntwala teyasoma, omuntu gwe ntwala banaku, omuntu gwe ntwala kyonna kye muwa ajja kirya, omuntu gwe ntwala ne bwe muba amaze okulya emmere naye ne muwa ajja kubeera ng'agirya. Kugamba ekintu kino kirina engeri gye kiwagamu abawalabu ne babeera nga bongera okubeera nga babonyaabonya Bakadaama bano. So Kadaama ono ndaba point gy'ayogera nga point nkulu nnyo, era kansuubire nti kampani zonna ezireeta abaana eno mu bawalabu mujja kubeera nga mutwala amagezi ga Kadaama ono, kuba bagamba omuntu akirimu ate yasobola okuwa amagezi. Office muyinza okubeera nga mukola omulimu ogw'okutwala abaana naye the fact that temubeerangayo, ate amaanyi gammwe oba knowledge y'okubeera nga muli Bakadaama ebeerako ntonoko. Naye Kadaama yennyini bw'akugamba ekintu y'amanyi, omuwalabu endya ensula abeera ky'ayogerako akimanyi. Kadaama ono katumuwe omukisa abeere nga ayogera ku kintu kino eky'okubeera nga yagamba ensibuko y'abaana okubonaabona oluusi eva ku office n'engeri omuntu wa office gy'ayogeddemu ne mukama we akutwala. Halo nnyabo, oli Kadaama TV? Namusizaako mikwano wenna abaana bakola abali ku kyeyo bonna bannakyeyo gye bali wenna gy'oli ng'okuba kyeyo kulamusiza era nkwagala nnyo we bali kukola. So olwaleero nina ekibuuzo kye neebuuza nkibuuze n'abo ba agenti abatuleeta mu bawalabu okukola n'amakampuni agatuleeta okukola. Tuli bannayuganda bannammwe era tujja gye muli tusobole okujja okukola ekyomukikola era ne mutuleeta. Naye lwaki mutuwaayo ate nga mutukomeredde ennyondo? N'owaayo omuntu olw'okuba gweyagala ssente n'owerekerezaako ebigambo ebirala, bw'osirika n'otawerekerezaako birala ofa. Tofa. Naye n'ogamba omusajja omuwalabu gw'otuuza n'omugamba abo bali bubi tebalina na kye balya, abajja kukola kubanga gweyagala bizinensi ye egende mu maaso okole era ofunemu. Kwegamba n'owaayo omuntu mu kifo ky'okunjogerera obulungi ngende gye ndaga nga ninamu akatiibwa ate n'okammalamu bumazi n'entuuka eri nga omukama wange antutte, tekimwetaagisa na kumpa mmere, tekimwetaagisa na kumpa lugoye kwambala, tekimwetaagisa kumpa ddagala ly'amannyo. Abo tebasenya, abeewaabwe tebalya mmere, ne bwasula enjala abeerawo. Abo bakola balinga ndogo, ne bw'aba talidde asobola okukola. Olowooza babijja wa? Babijjamu mmwe ab'amakampuni abatuwaayo abatutundayo, babijjamu mmwe ba agenti abatusindikayo. Okitegeera? Kwegamba n'atwala ekintu ng'amanyi atutte kiwedde, ne bw'aba talidde oyo ajja kukola. Omwana n'akolera mu bugubi naye ng'akolera ku bigambo gwe agenti oba gwa kampuni bye wagamba omuwalabu eyamutwala. N'alwala ne batafaayo, ate bo baagala kubakolera. Akeera ku makya n'omugamba ndi mulwadde, n'akutunda n'agamba katono kikyaliko, yajja kukola kati alowooza ani agenda okukola.
egamba n'akulaba ng'asinziira ku bigambo ebyamugambibwa nga bakuwaayo ku woofiisi ate nga n'akuwaayo ku woofiisi yabijja kwoyo eyamumpa eyandeeta okuva e Uganda. Mukama wo n'ayimirira mu maaso n'akugamba ewammwe baatugamba muli bubi nnyo era n'ekyokusooka tubasasula ssente nnyingi nnyo kubanga okitegeera ekintu ekyo kye mukola kibi nnyo, nze kinnumidde ebbanga kibi nnyo. Omusajja n'ayimuka akukoze byakukola okooye oyagala kudda wammwe n'ayimuka n'akugamba nze nakusasula ate ekibi kye mukola mubagamba mbu ssente muziwa bazadde baffe. Nze omusajja yaŋŋamba tolina gy'olaga kubanga tasasula bazadde bo ssente emitwalo 2 simanya n'ekitundu oba emitwalo 2 n'ekitundu e Saudi Arabia. Kyanyimirira amaaso n'akyogera nga n'abaana bwe bagamba mubabuuza mumpe risiiti nze nga saalaba ku maama wange oba taata wange nga bamuwa ssente basasula bamanyi ssente bazisasula bazadde baffe n'akukola byonna by'ayagala nga ye akimanyi yakugula okuva eri muzaddewo. So nga mmwe abagejja embuto abalya ssente ezo mmwe mubyogera n'okola nga teri ddwaliro teri mmere teri kusula bulungi ne bakusuzanga embizzi banange mweddeko yes tuli bizinensi zammwe mulya kuffe naye ekintu ky'olyamu tosobola kiyisa bwotyo. Olowooza bw'ompaana nga munnayuganda munno obaaki omuntu oyo bw'omugamba nti omwana ono alina okulya alina okunywa kubanga ewaabo abadde alya abaana bagenda ku eyo nga banyirira n'atuukayo n'afaanana ng'olubwa. Olina otakozesa bwongo okugamba naye omwana ono avudde ewaabwe ng'anyirira kati ebyo bye ŋŋenda okwogera bigenda kugasa ki? Naye ye oli atwala by'omugambye tafaana ku nfaanana yange atwala by'omugambye n'atandika okuncunya n'enziggwawo ssente tampadde gamba ng'alabira ddala yannyamba abamu so nno si be batuteekamu n'etiketi alabira ddala nga tolina kyoli. Mweddeko mwogere ku bigambo naffe ebigambo ebituweesa ekitiibwa si kumala gwogera bye mwagala olwokubanga mwagala akatale mwagala okutunda mwogere ku bigambo ebituweesa ekitiibwa. Mukama wa kutunuulire bw'ati agamba omwana oyo ava mu bantu so bwe mumma emmere oba bwe mukola ekintu gundi abeewaabwe bajja kutunoonya okitegeera oba ewaabwe gy'ava mu nsi ye bajja kutunoonya naye akola ekintu nga tafaayo oba bajja munoonya oba tebajja munoonya ate nga tebabanoonya oba akusitudde n'akutwala ku ofiisi nekumba emiggo ng'alaba osuubira kisinga akuzzaayo oba singa akwata mwannyinawo omulala n'amutwala ane mutulabe nga bannyinammwe tuli bannyinammwe tuli bakyala bammwe ate tuli bamaama bammwe. Ate okugamba omuntu okusituka n'agamba kaŋŋende nkole n'alema okugenda ku sipiiti okwetunda kitegeeza nti musiru no zibwe ŋŋamba nti kaŋŋende nkole byonna ebiriyo nja bigumira kati ate gwe toyongereza bwe mpaayo ŋŋende nkole naye toyongerezaako bigambo bibi oli byakwanaasinzira okuncunya. Mbeegayidde mikwano tuli basisita bammwe tuli bamaama bammwe tuli bakyala bammwe kyonna kye tuli mwogere ebigambo ebituweesa ekitiibwa mu bantu gye tuba tugenza okukola nga si buli agendayo nti aba abulidde ekyokulya nti aba talina bwasula nti aba talina kyayambala nedda abamu tutambula oba abaana abasinga batambula nga balese famire zaabwe n'agamba kaŋŋende nnyongere ku fyuca yange ebeeko weetuuka so gwe buli lwompaayo n'oyongerezaako ebigambo ate ebibi omutubya n'antunuulya n'agamba oyo ne we naamukola kino teri agenda kunnyambako oba onsimidde entaani ey'oku nsi. So nkubiriza abakampuni ba agenti mukyuse mu lulimi oba mukyuseemu entunda gye mutunda muwaanyi mu kifo ate eky'okwonoona
omulimu guno gujja kutereera nammwe gujja kubambulira temujja kuddamu kuwulira nduulu ng'ate bannange ono baamutidde wano ono yabadde bw'ati gwe mpereekereza ebigambo ebirungi eri mukama wange antwala olabe bw'anancuya olabe bw'anankolera olabe bw'ananyima emmere mwagala nnyo mwe wetufunira mirimu naye mweddeko mikwano bwe nawulidde kodi eno gitambuze etuuke ku agent oba kampuni etwala abantu eweeru etwala abaana abawala ebweru bambi batuyambe bakyuseemu ku ntunda bakyuseemu kagamba ku njogera gye boogera n'abantu bano abatukozesa osanga kijja tuyambako mwebale nnyo